bw'otuuka mu kiteezi n'otunuulira emmali y'abantu eyatokomose wamma ggwe toyinza butennyamira ababadde n'amayumba gaabwe mu kitundu kino kati nga bangi basigazza kuganyumya mu ngero nanfumo nga basongawo busonzi nti ennyumba yange yali awo. Bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe nga n'emirambo gyabwe teginnaba kulabikako so nga ate abalamu abasigaddewo ge bakaba ge bakomba olw'embeera gye balimu nti tewoomya nnakabululu n'akamu. Logose Ruthi nga bano ennyumba yaabwe yasaanyeewo so nga ate mu nnyumba eno ye ne maama we kwe babadde basibidde olukoba nti ng'ekyokulya ne bwe kiba kibuze naye nga balina we beegeka oluba baguma okuva kitaawe lwe yafa n'amuleka nga muto ddala naye nga kati bafuuse ababundabunda abawedde emirimu era nga kati basula mu nkambi kyannaku. Gavumenti kale efuna engeri gy'ekikolamu balabe nga basobola otuddizaawo kale nawekiba nga si kingi kubanga ebintu byaffe ebisinga byafiiriddemu omwo. Abamu guffe kwe tubadde tubalira buli kimu ne weeresa buli kimu n'ogaana okulya naye ng'obola ekintu kyo nti ogenda kubeerawo pakapaka. Nze simanyi no byokwogera go ge mazima. Batugambye tujje wano. Wakati mu mbeera eno tusanze famire y'abaana 5 nga bali mu miranga na biwoobe oluvannyuma lw'okufiirwako maama waabwe wamu ne mwannyinaabwe mu njege eno oluvannyuma lw'amaka gaabwe okusaanawo era nga kati enkambi eno ge gafuusa amaka gaabwe. Tusigadde mukaaga tubadde n'abalenzi 2 kati tusigazza omulenzi omu bw'ati tusigazza kamuwe kati ke katugumya naye nako kamaze ne katendewalirwa ng'ate ffe tulina okugumyako okitegeera era ffe boolaba nze simanyi muganda wange nze simanyi we ngenda gumira munange gwe mbadde nzirako bwe nti atubadde wakati owa wakati nze n'ono bagenza bamuziise Sandra munange omulundi gumu tetugenda kuddamu kubalabako era twabazise jjo ne batugamba tujje no mu kiteezi mu tenti mwe tugenda otandika okubeera kati eyo y'ennyumba mwe tugenda okutandika okubeera tetuyina wadde tetusigazza. Bano buli lwe balowooza ku ky'okubeera nti ennyumba maama waabwe gye yatoba nayo okugizimba nga ssente azijja mu kutambuza woovakedo y'emweziikidde tekibalobera kwoza ku mmunye. Maama yabadde buli kimu tuvudde wala ne maama twasengeyo nga kibira era buli muntu asenzeeyo nga gyetuli buli omu atusanzeeyo nga gyetuli nga kikyali kibira. Ebisolo ne byagala otulya nga tuli mu kayumba kattaka natubona ne maama waffe ne tutambuza ovakedo ku mitwe maama wange ennyanya nadde wa mutwe kuba yetikka yali omulimu gwe gwali gwakutikka kedo ku mutwe nga gwe mulimu era gwe gwavamu ssente ezazimba ennyumba mwafiiridde nze nina obulumi. Maama wange ennyumba gye yeezimbira bw'ati yeemuse. Taata w'abaana bano kati Ssemwandu bw'atandika okwogera ku mukyala we kati omugenzi tayagala amale. Taata obaddayo wa ku oxygen buli walaba akaaba ng'agwa eddalo naye nga lwaki ennaku gye tulina nnyingi kuba tusigadde tuti ddala pulaana wange pulaana waffe maama bulamu wange bwatu bwaneeganye maama abaana oyo tobye naye namufuna 97 tuze tugugulanye awali ebikyamu nantereza
naye awali ekikyamu ne mutereza ne tukubagana empawa ate okutuusa lwe tutereera. Nali naye mu kyalo nga tetulina bulungi mirimu, ne nnyingira ekibuga ne ntandika okuyiga pikipiki awo mu galagi nga nsiba mipiira na bugaali, naye nga bwe ndaba nga ketufunye tekawera nga ntambuza ebigere paka ekyebando oluusi nga mpita Mulago, naye nga nkekkereza akasente nkatuuse ewa maama w'abaana. Ono ne bwe yagenda e Sudaani ayiiye kasente era omutima gwasigala nga Uganda olw'okwagala kwe yalina eri mukyala we. Naye nga buli kantu kalungi konna nkasindikira mukazi wange nga walaga eggwako myezi 3 eba ebula ennaku 3 nga nninnya motoka kujja, naye nga bwe mba naakaddayo kyensookerako kugula nsawo ya sukaali, nsawo ya muceere n'ebintu byeri byalinga bya layisi nga nzija baasi olunzijamu nfuna boda 2 ate nga tutuuka kiro saawa 7-9 nenkonkona nti ozize nti nzize nanyaniriza, naye nga mu kiseera ekyokuddayo nalinnyangako n'emmotoka nenjivaamu nenzirayo kiki nti baasi zijjudde, naye nga mpulira saagala kuddayo, baasi zijjudde. Naye oluvannyuma neŋŋuma neŋŋamba sirina kyakola kaŋŋende ate njiye. Ekyamazima ennaku mufunza kuba ng'otunuulira abantu ababadde basula ng'abalangira kati nga basula mu nkambi ate mu kitole mu kisaawe ky'omupiira nga kaabuyonjo gye bayinayo alukale. Ebyobujjanjabi Red Cross ekola butaweera, mu butuufu ng'otunuulira abantu ababadde beefumbira era ne balya akamere ke baagala nga kati akamere kaakusimba layini. Kyennyamiza Kabuye Israel, BTM TV Community Report.